Akasattiro mu ggwanga keeyongedde. Olwaleero buli omu ali ku dduka, si magye, si poliisi, si bantu ba bulijjo, si banene mu gavumenti, buli omu ali ku dduka nga beebuuza tunadda waffe ki ekigenda mu maaso. Amazima matuufu kimaze okukakasibwa nti eggwanga lirimu obulumbaganyi, naye nga tebannaba kutegeerera ddala ani akuliddemu obulumbaganyi obugenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Wenjogerera bino ng'omwogezi wa poliisi y'ebidduka Farida Nampiima Asimattuse Amasasi kyokka nga ate y'omukuumi we Talutoonze yakubiddwa amasasi agamugiddewo mu budde. Kino kyongedde okusattiza abapoliisi. Luli baali balowooza nti kigudde mu baminisita, bodegaadi bwe yakuba minisita n'amuggyawo, ne balowooza kigudde mu baminisita, bo ne balowooza nti bagenda kubeera comfortable. Gye buvuddeko ne bakuba jjajja Ichuli, omuntu wa bulijjo n'alowooza ate kati amagye gatandise ku ffe. Kakati baakubye omuyindi olunaku lw'ejjo nga mu poliisi yamukuba. Juzi aba security bennyini babiri ne bakubagana amasasi erukuli okukakkana ng'omu asse munne, n'omulala owokubiri naye ali ku bisago wadde nga yasse munne era naye ali ku bisago ali mu kujjanjabibwa wagenda okuva avunaanibwe. Kati olwaleero ate bakeeredde mu nnaku mu ntiisa oluvannyuma lw'omwogezi wa poliisi y'ebidduka Farida Nampiima okubwa amasasi n'agasimattuka, kyokka omukuumi we ye tasimattuse. Kati akasattiro kavudde awo beebuuza ddala ani ali seefu. Bwaba nga ne poliisi batandise okugikolako obulumbaganyi ate nga batandikidde mu banene so simba poliisi ba wansi. Kakati beebuuza ani ali seefu. Amagye gasattira, poliisi esattira, abanene mu ggwanga basattira, omuntu wa wansi asattira. Wabula olw'okuba nti tebasobola kulangirira state of emergency, balaba nti ekintu bakyakikutte mu ngalo naye nga tebo we bali bakiwulira nti kibookya. Kino Fred Enanga agambye tagenda kukyogerako kabasooke bakole okunoonyereza kwani abadde akoze obulumbaganyi ku mwogezi w'ekitongole kya trafiki. Kati kitegeeza nti batidde banoonya batandikirewa boogere kwani ani abikuliddemu bino ani akola ekikwekweto kino ekyokusaanyaawo amagye g'eggwanga nga bakuba omu ku omu. Kikulaga nti mu Uganda kati tuli kyekimu, ow'omukatanga, ow'ekkololo, asula enaggulu, asulawa eri mu byalo ewala, ffenna kati tuli mu kattu keekamu, ffenna tuli mu kusattira. Luli twasattiranga nga batusekerera kuba bo b'amaanyi balina emmundu, naye kati n'ab'emmundu batandise okwerumba. Kitegeeza nno wano Uganda weeraga etuuse okunyuma, kubanga bwe tuba nga ffenna tuli mu kusattira. Luli twasabanga gavumenti etuyambe, ate ne gavumenti kati naye esaba buyambi bwaffe abantu ba wansi. Omuntu wa wansi asaba gavumenti tuyambe, gavumenti esaba omuntu wa wansi tuyambe. Kati awo twebuuza nti ani agenda okuyamba ani. Naye ebikolwa bino wadde nti okusattira we kuli mu ggwanga era kukya kungi abantu batidde, naye ate waliwo abagenda okutandika okukozesa ng'ekyokulwanyisa. Omanyi bo bagamba nti ffe gye tulabira ebikyamu ne tutya, ate bo olumu bikyamu ebyo babikozesa ng'omukisa okuyitirawo okufuna kye beetaaga. Obulumbaganyi buno amazima matuufu teri amanyi gye buvudde. Tetujja kusisiba ku gavumenti nti gavumenti yekuba abantu baayo, ate tetujja kulumiriza nti muntu wa bulijjo ate yalumba amagye agakube. Kati akasattiro kakyali awo, tewali amanyi kituufu kyatandikiddewa, naye ng'ate waliwo bagenda okukikozesa. Abanene abaagala okusiguukulula Robert Kyagulanyi batandise dde okukikozesa nti baagala bakibuukire. Batandise okupanga ebyambalo bya military police ebyokulwanyisa ebikadde omuli bibbomu ebikolerere n'emmundu ekadde ezitakyakozesebwa. Batandise obikweka mu maka g'abantu abamu ku be bamanyi nti baaliko abawagizi b'ekibiina kya NUP, nga baagala bagende nga batandika okukola ekikwekweto kino okunoonyereza ku ki ekigenda maaso mu ggwanga, babikwatire mu maka gaabo be bamanyi nti ba NUP. Ekintu kino baagala kigendere ddala mu maaso, ate kati bo batandike okuteekawo ebitongole bya security binoonyereze bazuule ebyokulwanyisa bino bye bagenda okukweka mu maka g'abantu abo nga bo bennyini be bakikuliddemu. Bano banna NUP bannaabwe be bagenda okuvaayo babalumirize, era bamaze dde okuweebwa omusimbi omuzibu balumirize bannaabwe, kiwalirize okukozesa omukisa guno ogw'obulumbaganyi obugenda mu maaso mu ggwanga, bo bagusibe ku NUP. Kitandikire awo okuweera ekibiina kya NUP n'abakikulira okukwatibwa bonna basibwe. Awo balowooza nti abasajja bano bana bafunye ku buweerero mu byobufuzi, kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP bakyabafuukidde akayinja mu ngatto. Kati nga bagala bakozesa omukisa guno okulaba nga babeetakkuluzaako, naye nga tonnalowooza nti ogenda kwetakkuluzaako NUP ng'ogisibako obutujju. Obutujju buno bo mumanyani abukulembeddemu.
kubanga muyinza okwagala okusiba Robert Kyagulanyi Ssentamu musanyewo NUP naye nga ate akulembeddemu ekintu kino temumumanyi avuddewa ki ekigenda mu maaso mission kijayagala okuggusa. Tujja kugamba olwaleero nti ekiri e Sudan kyekiri mu Uganda wadde nti Sudan yo balangirira dda nti kigenda mu maaso wano bakyatidde okukirangirira naye nga bw'olaba ebigenda mu maaso tolema kakasa nti ddala ne Uganda tuli mu lutalo. Kakati kiri gye tuli buli munnayuganda weebereremu buli muntu gw'olaba mwegendereze. Oyinza okulaba omuntu ng'akusekera olowooza munno kumba ali ku mission yakukuba masasi. Tutandike okwegendereza abantu be tutambula nabo. Si buli ajja nga ali mu uniform nti yalina okubeera n'emmundu okukuba masasi. Kati n'abantu ba bulijjo mulimu abalina emmundu. Ekintu kino gavumenti gye tubadde tuddukidde nti etuyambe ne gavumenti ekituteeredde eyagala ffe ate tugirwanirire. Awo Uganda weetuuse.